njagala okukulisaayo ababadde mu baaside y'omufu. Alright, wetuwugirira ssaawa zino eno abaana b'enkyukakyuka kye bakoze Maama Janet Kadaha Museveni bwe bayita omugenzi ssaawa zino eno bagambye kino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tebagenda mukkiriza okuwuliisa Bannayuganda bikwetedde mu maaso awo Pastor Asimwe byonna byogedde. Omukulu General Tafiire mu maaso awo naye atabukidde General Muhoozi Kainerugaba. Vino nyala tugiwa obudde gwe munankyukakyuka ali eyo gwe Munnayuganda ayagala eggwanga lya Uganda nkugambye jimpereka like ate bumaze subscribinga wegate ku mukutu gufe guna Bannayuganda bagambye nedda baagala okulaba ku katambi ka Maama Janet Kadaha Museveni oba siki bagenda kumutwala nga eyafudde. Nyala kumuyiriza mu comment section gwe olowooza nti Maama Janet Kadaha Museveni mufunga abaana b'enkyukakyuka oba ngono Pastor Asimwe wavuddeyo nayogera oba just baagala okumugyayo wonna weyeekukumye. Beera ng'otubiriza mu comment section naye nga tetulagendayo sooka owulirize Pastor Asimwe matuyengayo n'ebirala. Bale nnyo mwebalire ddala. Bw'atyo Museveni bw'abadde waliwo ebintu bye twogeranga wano. Waliwo ekifaananyi kye nalabiramu politics wa Museveni ntandika okyogera ng'abantu balowooza mbuno ndi mulalu. Nakugamba Museveni akwata ennyaanya n'agamba genda otunde kabeji ezo. Museveni akwata kabeji n'agamba genda otunde ennyaanya ezo. N'ogenda nga era naawe n'otambula ku gundi ng'ogenda oyimba ku kkubo gundi ne mu katale. Ennyaanya ono musununu atalabikangako. Ennyaanya tewerabira okusiika enva. Nga buli muntu akugamba wange olina kabeji. Eno nnyaanya. Zino nnyaanya bane zino nnyaanya mpya zaakajja. Kati ye ayagala kabeji. Naye ajja n'akugulako nga ye atutte kabeji. Wabula nga gw'otunda nnyaanya. Museveni yakuŋŋaanyizza abantu Bannayuganda abayivu babaddeyo nga boogera na Luzungu nga bakuza baasidde. N'akola simanyi ekiwandiiko n'abaweereza ekiwandiiko simanyi mu kiwandiiko. Museveni yagambye maama yafa yasooka kwetegula n'aluma olulimi bwe yali afa yanyampa yapama bbi mungi mu kiyigo. Byonna Museveni yabiwandiise era pulezidenti waffe n'amuddamu n'amugamba Museveni yaswaziza mukazi ogambye bwe yali afa yapama mu kiyigo. Pulezidenti n'amugamba anti kyosiga kyokungula. Bw'olaba ekiwandiiko kya Museveni yabadde ayogera ku mufu naye ng'abali ku ground bakuza baasidde. Naye n'abagamba akubye ku matu ekyabadde kitegeeza nti afudde yafa. Gwe yatugambye nti kati embeera nnungi nnyo olwaleero alangiridde amusikizza ku Rizesto mu Muyingo. Olwaleero alangiridde nti ku Rizesto mu Muyingo ye full cabinet minister wa education and sports. Obugalo kati Museveni Muhoozi muwulire temuddamu tusinikirako amannyo mbunna abachwezi babula bubuzi. Yafa Janet yafa. Kati oba abaddeyo mazima ddala kati mukazi wo n'abaana bo nga bakulabye ebintu ebyo mbw'okuza baasidde. Ebintu byonna Museveni bw'atyo bw'abadde ajja abikola ng'abatwala okukungubagira omufu n'abagamba eno baasidde. Kati ku Rizesto mu Muyingo gwe bawadde ekya Minister of Education and Sports. Naye ate ekya Foreign Affairs ate kyo bakiwadde mmenya ekitaka kyono
naye muganda wange Kasolo alina oluzungu nalwo olulinga lwange, kale singa ekyo kifuba kimpadde. Kasolo ogenda kwogera ki mu Foreign Affairs? Naye wange olaba ne Sam Kuteesa yaliyo. Mbu Kasolo ye Minisita wa Foreign Affairs. Alright, nga tubitadde ku mabbali njagala owuliriza eno speech ey'omukulu General Otafiire. Video eyinza okuba nkadde naye oh my god message nkugambye basinga bagamba nti no yagifulumiza oba yabadde ku private meeting era basinga batambuza propaganda mbu ebyo yabyogeranga biki obudde buweddewo. Video njagala nkugambye ogiwe obudde njagala owulirize oba emmando abawanike ya His Excellency Robert Kyagulanyi yali mulinye ku mutwe n'ayogera mazima ebadde bano basajja bamanyi buli kimu kibatuusa ku bannayuganda. Video njagala tugiwa obudde batana bakubera nga subscribinga jimpereka like esobola okubeera nga etambula ku speed eyo waggulu nnyo bwe naawe omunankyukakyuka ali oba osobola digisharingireko banno WhatsApp groups ez'enjawulo wamu ne Facebook group. Soka owulize this speech of omukulu General Otafiire. Ongambye beddala message ebadde tegenda wa General Muhoozi Kainerugaba directed ne taata we His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. History will be harsh on us. History will judge us. History will not absolve us if we don't look after our environment and then lead by example and be able to tell everybody else, let's correct the environment. Let's put back what God gave us for free. This rain you get for free. You know, the other day I was telling people, I think I was in Mbari, and I said, poor people will not go to heaven. They said, hey, you man, you've committed sacrilege. I said, you want to go to heaven. When you are poor, you want to go to heaven. Do you know why? Because when a poor man wakes up in the morning, first thing they do is curse God. God, oh God, why did you make me poor? Why is everybody else better than me? God gave you a head and brain for free. He gave you hands for free. He gave you legs for free. He gave you energy for free. He gave you land for free. He gives you rain for free. Then you curse God for not giving you money. God gave you the attributes of making money. That's why he has not come here to set up a business. God has no business. He has not looked for a job. He doesn't earn a salary, so he can't give you money because he doesn't make money. But he has given you assets for making money. So stop blaming God for your poverty. You are poor because, well, unless the circumstances are such that, you know, you are physically incapable or you are living in the desert. But in Uganda here, you are poor because there is no money, but because the poverty is, it's not in the pocket, it's, yeah. So, ladies and gentlemen, those of you who participated in the competition and the exercise, I want to express my humble but sincere thank you. And the organizers, I want to say in Luganda, tusima bwongerwa. Now, wanakankwasa. For those of you who allowed people to invade our swamps and what, I'm giving blanket amnesty. But from now on, anybody going into the wetlands and damaging nature, we shall deal with. And those allowing them to do so, we shall deal with. Because when you make your application to work for the environment departments, don't you say I'm going to preserve the environment? So why do you tell us lies? We hire you so that you protect the environment.
Now, when you fail to protect the environment, why should we keep you? I'm going after those who are damaging the environment and those who allow them to damage the environment. Amnesty ends today. So when I can tell everybody that I'm not going to punish you for yesterday's sins because I wasn't there, but the sins you commit under my watch, we shall see. Because I don't want history to say he came, he saw, he was negligent. I want to be judged fairly and squarely. Alright, finally yaliko mbaka wa National Unity Platform kati sawa zineno amaze kubeera nga akyuka adda ku PLU oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'ekibiina kya National Unity Platform bwe bamumakadi bamulaba nga he is unfit to get the NUP's or the party's card kati sawa zineno oh my god kyabakola ku social media bidala His Excellency Robert Kyagulanyi musajja mugezi nnyo amanyi okupikinga the right people kujja ku omuntu yanuma yomukulu Segona by the way asina mulabako nga associating nnyo ne bali eri abakolagana ne President Yoweri Kaguta Museveni yadde Fredumbi yavaina tugamba nti omukulu oyo akolera President Yoweri Kaguta Museveni so ulize no video with precaution or with caution maitu yongeleyo hanebira bengwete mu masa make sure you subscribing Sheikh Ashraf Musomi wedwa number 0711 mukubire ko mu inbox and WhatsApp just okubera nga akuyamba nga bw'oyogedde olowooza era oyogedde ku kintu biro era byebiro bannayuganda bwe beetaaga amendment in Parliamentary Administration Act ebiro ebiriwo abasinga aba opposition bwe babanga be basinga obungi nga basinga aba NUP obukulembeze buba bwa democracy kyoba weebuuza nti singa DP ereesa ababaka 15 owulira UPC nereta ababaka 20 na FDC nereta 20 bani ne baleta 30 eno nga bogata ababaka abali opposition ebibiina ebisigadde ebiresa ababaka bogata ababaka bonna abasigadde babanga bali ababaka 15 bogata ko ne independent nga bali ababaka 15 nenga nupu enaka ababaka 5 bokka okiga kyendegeeza nupu yebetegerera opposition oba ababaka 15 betegerere aho wetuli so kati nawe eteko olama report nze position yange kuteeka eri obukulembeze bwa opposition fenna tubukiririzeemu lwa